The Electoral Commission was the one in charge of the election. We did not have powers to call off the election. We did not have powers to control any security forces. As a party, we were also client to the Electoral Commission. And so we are saying what happened was totally unfair to every participant. And so we are saying whoever is involved must be investigated, including the National Electoral Commission. That is the position of the NRM, that everybody must be investigated. The investigation will tell us who exactly did what. And so until that investigation is done, at the moment, we are dissatisfied with the results, because you cannot say you cancel results of almost close to 50 polling stations. How fair will that election be? How sustainable is the result that you declare when most polling stations were cancelled? That is what we are saying. So it must be free and fair, and it must be just. And so we are saying as a party that government must investigate everybody who was involved in this. Finally, there is a difference between NRM party and government. We are also victims in some of these issues. The commotion that started in Kawempe, Mbogo, in Kazo, Angola, in all those areas, were started by supporters and members of the National Unity Platform, NUP. And so we are calling upon government to investigate the intentions of that political organization, why they always cause chaos in elections wherever we go. And that is what NRM is asking for. Thank you. Yagakuba abantu negamaliriza nga gakubye ebyokulondesa bena ewambogo ne Kazangola. NUP yakyusa DR forms ze mwalaba nga bewa obululusanvu bewa bina bewa bisatu ate returning officer n'amaliriza nga agambye nti obululu nabo bubeeremu bwalangirirwa eventually. So kyanaku nti bano abantu ba NRM tebakyaswala. Wali basuubidde ku ssaawa zino okukola mugenzi Tamali Minute yabagamba nga to lie low like an envelope. Kuba ku ssaawa zino baali badde basalawo mu buswavu obw'ekitalo ne bakkiriza ne bamira pini ne bamanya nti kano kaganye. Tukoze kyonna kyonna okukaba naye kaganye. Naye n'ovaayo gwe General Museveni eyeyita Ssaabalwanyi n'ovaayo n'oyogera ebigambo bwe bityo ng'ensi yonna ekulaba n'ogamba nti NUP yakubye. Yabaayi luli Museveni yavaayo n'agamba nti mu kulonda okwaggwa twamubba obululu miliyoni emu. Pulezidenti waffe yamuwandiikira n'amuchallenge nga n'amugamba tugende mu audit. Era n'amugamba tugende mu kooti bwe oyagala kuntwala mu kooti obujulizi obuleete naffe obwaffe tubuleete. Museveni ebbaluwa eyo as far as I know tagiddangamu. So kya buswavu kya nnaku nti beeyisa bwe bati. Naye ekisingira ddala okwenyamiza kwe kulaba nti munnanga abantu ababadde nga abantu babawa ekitiibwa be beeyisa bwe bati. Pulezidenti w'eggwanga mu ssemateeka ayitibwa Fountain of Honor. Kiba kitegeeza osuubirwamu kubeera n'ekitiibwa ekyawaggulu. Naye newankubadde wabbano ne weewangamya mu ntebe y'Abannayuganda wali badde ofiisi eyo giwa ekitiibwa kubanga tuwulidde nti gyo mukokasi gwabyogedde. Oyo Richard Dodonga abadde asoma statement eyo yabadde ayogeddeko n'abamawulire n'agamba tulina ebizibu mu Buganda kyova olaba tebatulonze. Yabadde akonsiidinze bulungi nnyo n'agamba era tulina okukola kyonna ekisoboka okwongera mu service delivery mu Buganda. Naye bwe bagenze mu kokasi eyo Museveni of course nga acting ku false intelligence kubanga abantu abamwetolodde be bagenda ne bamulimbalimba. Mumanye nti bavaayo bwe twamala obakuba bubi nnyo mu kalulu akagwa ne bakabba ne bakola byonna byonna bye bakola ne batandikawo ebintu eby'enjawulo. Kati Museveni wuuyo aspendinze sente nyingi nnyo mu PDM gye mumanyi obulungi nti batunulira nga bribery okugulirira abalonzi. Kyova olaba lwe bagenda beneficiaries abo bambaza t-shirt za yellow bagenda ne bayingira mu ghettos ne batandika mu ghetto structures ne baspendinga sente single of course bazibba nga bwe mubimanyi ne bagenda ne bagulirira abantu ne bakola byonna byonna. Kakati General Museveni abadde asuubira nti oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna n'okuleeta
gano ga politician agalimwa mubera mubalaba ngolusi befula ba opposition naye buli radio buli TV je baberako bavuma NUP ngani abawa sente mu 7 kakati oluvanyuma lwe byonna investment eyo na jatade mu billions ne billions abada asubira ntoboli awa nafuna yo bululo butegerekeka naye kimuweddeko bimuweddeko kulaba nga abantu bacha mu rejectinga n'okusinga bwe bali bakola kati akalulu kano mukalabye nze nali ku polling station ebya tujja kubyogera ku mande nga tubriefinga bana mawulire naye zinali ku polling station ezenjawulo nga ba RDC bus taking over NUP ya deploying ba RDC mu Kawempe North ya deploying ba RDC abagobanga ba supervisors baffe ku polling stations ne bakuba abantu ne basiba abantu baffe kati wenjogera bali mu makomera ne bagoba polling supervisors n'abalala bona so baswaleko naye kansembe kino tubasaba mugene mu koti kubanga naffe mutuwadde omukisa okuleeta obujulizi bwaffe obulaga amanyanga gonna ge mukoze mu kalulu kano tubasaba Todong n'abalala tubachallenginga mugene mu koti mutunyonyole obululu 7 bwe mwewa mwabujawa ebina mwabijawa ebisatu mwabijawa ate na mawamawuli temutuyambye kubanga mugamba nti NRM yafuna obululu 8 yabujawa kubanga electoral commission twaji challenging ne tujibuza buno obululu bwavawa naye mukumaliriza mwalaba returning officer ngaze nagamba kakati ne buno tugenda buteekamu kubanga forms 2 zifanagana ne wakubadde DR forms feze twaina nga ziri signed by those presiding officers zali ziraga kintu kirala nnyo NRM sooleta gamba nti yaje obululu 7 a candidate waffe yali popular nnyo wali olabo yali akola ku polling stations ezenjawulo naye bo ne bavaayo kubanga bali tebagala baswaluke nnyo bali balowooza nti bwebongeramu obululu wano beegabidde 7 wano beegabidde 3 ensi yonna ng'eraba so General Museveni swalako NUPC ya deploying emamba nezituuka okuyingira etteeka ligamba nti emundu tezirina kubeera ku polling station naye kaakati bo bakisusa ne bakijja ku mundu ne baleeta n'emmamba neziyingira polling stations mbadde ndawa amawulire nti ekibiina kya NRM kiriwo olw'okulwanira eddembe ly'abantu olw'okulwanira eddembe ly'ensi eya Uganda olw'okulwanira demokrasiya n'abantu okubanga basobola okwerondera abakulembeze bwabwe akakiiko ka SEC kasazeewo nga kemulugunya nnyo ku byavudde mu kalulu ak'e Kawempe North constituency nga kalaba nti wabaddewo abantu obutakuba kalulu ne results enyingi okusazibwamu ezaganye obululu obusuka mu 5,000 okubalibwa oba okukubibwa n'olwekyo kasazeewo nga kasaba gavumenti erondoole byonna ebyabaddewo mu Kawempe North constituency ng'okwebyo kwe kuli obululu obwasaziddwamu obutaabaliddwa abantu abaatulugunyizibwa abaakubibwa n'okusinga ku sayidi eyaffe abantu abaatulugunyizibwa abawagizi ba NUP. Ekyokubiri ekibiina kisazeewo teffe ebyavudde mu kulonda tetukkiriziganya nabyo mu results tetuli bamativu n'olwekyo tugenda kugenda mu kooti okuchallenginga results ezo n'okuchallenginga ebyalangiriddwa ebiva mu kalulu ako kubanga tetukkiriza nti byabadde free and fair byabadde mu butuufu. Ebinaavaawo balooya baffe bajja kubanga bagenda mu kooti tujja kubanga tubabuulira ebiddako. Asante na shukrani. Ladies and gentlemen, we come to the end of the press conference. Right Honorable Secretary General, thanks for the time. Era agenda kukiika mu parliament. Naye kyonna kye bakola, of course,
nga bwe mmanyi tebaswala kyonna kyonna kye baagala okukola bannayuganda babalaba babatunuulidde ate ekizibu ebyembi baba bagezaako okukola bino nga balowooza oba bibongera buganzi mu bantu naye bibongera okukyayibwa nnyo kubanga tosobola kukola ebintu bye baakola mu kalulu kano novaayo the following day noyogera ebintu bwe bityo nga mukubyekubya bamawulire bye mwasanga balikodinga ebyali bigenda mu maaso nga mukwata ba agent baffe abaali ku polling stations bagezaako okulaba bye mwali mukola ne mubasiba ne mubakubakuba ne mukola byonna bye mwakola then novaayo n'ogamba nti baatubba so tubakyalenga mugende mu kooti twesangeyo buli kalulu tukakwatanga bwe kazze buli mwaka guba n'ebyagwo bw'otunuulira gye twatandikira mu 1996 obululu tuzze tubukwata bulala nti Buganda yasooka n'ebambi nnyo mugenzi Ssemwogerere n'aba n'amaanyi mangi nnyo mu Buganda ebitundu by'engulu nga tebituwagira naye tugenze nga tukyusa nti tugenze okutuuka mu kalulu ka 2021 nga Northern netuwagira nnyo nga Eastern netuwagira nnyo Central wano abaddewo issues naye Central Region simbi nga abantu bwe bakirowooza kubanga bw'otunuulira ebitundu okuva eri Mubende yonna twagisweepinga bw'otunuulira districts ezimu olwaliro ojja kukyetegereza nti kale Kasanda twafunayo ndowooza omubaka omu Dr. Bukenya Bukuya naye tujja genda tutunuulira district per district kiki ekiro ate tetutudde abantu bayinza okulowooza twebase naye tetutudde era tetusumagira buli district tulina tetubongoota ffe buli district tugenda tugyetegereza tumanya nti kati Luweero nsobola okugamba nti Luweero eyinza okubulayo mbaka wa Nuupu akomawo ebifo byonna strategy emaze okukolebwa tugenda byeddiza twagala bwagazi balonzi kubanga abantu abavaako NRM mujjuwangula tebaali bungi bw'abantu ba NRM manya abantu ba opposition tibaali bangi aba Nuupu ntibaawo aba Nuupu akalulu kuba baali ba Nuupu naye baalina obunyiikaavu munda muffe okwerumaaluma okuyombayomba n'ebiringa ng'ebyo kati ekyo tugezaako okukolako nti abantu bongera okutegeera enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi kyetegeeza n'okuwagira flag mu kifo ky'okutunuulira ennyo Rogers Mulindwa ng'omuntu tunuulira akabonero kange ak'NRM ogambe nti eyo layini yaffe singa abantu banaategeera ekyo ne bavaamu individualism okutunuulira abantu nga Ssekinnoomu tugendagenda mu maaso n'ekyo Buganda tetweraliikiriza tugenda kugiwangula ate ku mulundi guno nsuubira no tujja kuwangulira waggulu nnyo kubanga buli kye twandyetaaze wano mu Buganda omukisa tuguweereddwa okuviira ddala ku biseera bya Dr. Samson Kisekka ba Gilbert Bukenya baseka ndi ba vice president tufunye ebifo ebinene ba minister bano bakisamba Mugerwa abani baki Saida Bomba amasanyalaze Kiduma kubuya byanjigiriza atone General Simanyi biki muloni mukasa public kugamba ebifo bye twadde nga twagala mu Buganda tubifunye bwe twali tubikozesezza bulungi tatunenya mu 7 naye tulina kwenenya feka nolekyo tujja kuddayo mu bantu tubannyonnyole era nina essuubi nti abantu bajja tuwuliriza kubanga n'ebikoleddwako birabika